sala ya Mukama yokka. Kirwadde tulino kirwana yawukana ku mugendo kaasa. Kirwadde kitusala ku Mukama ntaasa. Sala ya Mukama yokka. Kirwadde tulino kirwana eyawukana ku mugendo kaasa. Kirwadde kitusala ku Uganda ba time boy. Sala ya Mukama yokka. Kirwadde tulino kirwana eyawukana ku mugendo kaasa. Kirwadde kitusala ku Mukama ntaasa. Sala ya Mukama yokka. Kirwadde tulino kirwana eyawukana ku mugendo kaasa. Mawanga kigasala ku Uganda ntaasa. Sala ya Mukama yokka. Yaman yo Mukama ng'omulajanidde nnyo. ya Mukama nino mulajanira kubanga embeera weeri si nnungi mu kutwaliza ewamu. Abantu bafa, akalwadde kali mu kusala ku bantu. Uganda bano batugamba akalwadde nawo katuuse, kati kugamba tuli mu kutya. Wabula tulina kwekwata Mukama nga naffe wetugezaako okukola ki. Saze wasula mu studio. Ya nsaze kusula mu studio nga bwenjiyiza bafandi banga nti teri shows baziggalawo. Kati tetutedi kutambuka, so kati tewali kyakola. So besebo okusanga mu studio okuba engoma. ya Wasula mu studio kuba kati ngoma zinzikola ezakabi wano sikyaddamu ebyo yaman osulira ddala wano kuba Museveni yaganye entambula ate bwe tukumanyidde kapiki tetutambula. Soko tuwulira omulama gw'oluyimba olwo. Mulama gw'oluyimba luno okusensitizinga abantu nti ffe tuli bayimbi, tuli babaka ba Katonda, tukuweereza abantu bubaka. Akayimba kano nkakoze okuweereza bafaani bange abaana b'e Lubaga South mbategeeze nti obulwadde buno saawa yonna buyinza okukola ki okutulumba. Bagambye abantu abavudde ku kisaawe babadde mu Nateete muno Nalukolongo Lubaga South. So kinkwatako okusensitizinga abantu bange benjagala okukulembera ne mbagamba nabo bejje bali beebereremu nga beewala obulwadde buno kubanga buyinza okuba obw'ettabu eribbo eri mikwano gyabwe eri baganda baabwe bannyinaze oba bakyala baabwe oba bo bennyini. So obulwadde oluyimba luno ndukoze atasobola kubanga sawa zina abantu bakyasobola kutambula ne music asobola obatuukako. So mba sensitizinga bafaani bange mbagamba wabeera wonna anaabe engalo buli kaseera tusabe ne Katonda embeera eno tusobola ogiyitamu kubanga embeera ye tunyigiriza ebivulu tewali sho buli omu kati buli omu bamuyimiriza buli omu takola tumanyi ngeri gye tugenda nti yes abantu tugezaako kye tukola ekyaffe naye nga butaddemu n'essaala za okitegeera nti ekirwadde kitusalako kitegeeza amaanyi g'omuntu tegakyakisobola. Bali mu kunoonya eddagala, so tulina n'okwekwasa ne Katonda nga ate naffe wetubeera nkugamba nti yawukana ku mugendo efuuka kaasa nti kitegeeza gw'onooba tunaabye engalo ng'ate ffenna tugamba kunaaba ngalo gwe nga tokifuddeeko. You will be the victim. You can be a potential victim ng'obulwadde obwo bujja kukwata. So ffenna ne nsaba Katonda nti mune Katonda tutaase. Tetusobola kwebumanyi bagamba ne mu Bible bamu bitabo ebyo bikulu bagamba nti Katonda bw'atakuuma kibuga bana bakuumira bwereere. Okitegeera. So kati Katonda nga bw'atannaba kutukuuma nga netanaba kutubeereramu naffe ffennyini abantu tetuwali kye tusobola kukola wabula embeera eyo twerwanako nga ffe nga tebuli ne Katonda bwe tumusaba atubeereremu. Omuntu asobola okuddayo n'agamba gweolippira biriwo. Era bwe kiri bwe kuba kulippira biriwo bwe kirina obba kubanga abantu tusobola ebintu ebisobola nyigiriza abantu kinfuula omuyimbi abantu abo bampagidde nnyo bwe ntuula n'ensirika mba ndabanga mba disappointinze mbaddiza ntya ngamba nfunye information nemba sensitizinga nti kintu bwe kiti kiyinza okubeera ekyobulabe gye muli. Singa Uganda tetufuddeeko ne twefaako mangu ne tuta preventinga bulwadde obwo singa bwatulyalya dda. So kati ne bakyali bange bonna oba mikwano gyange mbagamba nti yonna gy'oli eyo obulwadde buno busobola okukwata naye tubwewale. Oba olina omuntu avudde ebweru mwewale, wajja alina kunaaba nnyo olina omwewale nnyo naawe kenyini bw'atuukawo bagambye kuba essimu ezo ze babateerawo oripootinga eri poliisi nti ono bw'ati yakava bweru ate tutegeera mbeera. Bw'olaba omuntu yenna ali mu mbeera gy'otategeera yakukolola alina omusujjasujja ebyo totya tebalina kye bagenda kukola tebagenda kutta basobola okujjanjaba naye twagala bulwadde ate buspreadinge ku bantu bangi. Bayimbi abasinga bavuddeyo ne bakola kolabo. Abasinga kale tugambe ayinza okuba omu kuba ye Bebe Cool tumumanyidde maya Bob Wine tumumanyidde ayimba ne Rubianiri
naye abasinga bebekulu yasize wayite emijiji emito anti bebekulu tasobola kwewandiikira so kati mu situation ngezi ez'okuyiiya ebyaddala talina kyasobola walina oyita abayaye bamuyambeko okitegeera gwe toyite banno ne mukola kolabo osazewo oluyimbire bw'omu nze nga nze mbadde project nkyagikoze ng'omu naye nga baagala okuyimba bad character studio weeri nagikoze nti nze erudda neemalirira era ogenda okulaba abayimbi be baayise bonna tekuli alina studio so kati ate nze mba nina studio yange tewali kintwala bebekulu no setaaga buyambi bwe wabula nze nsobola okukimalira wano bubaka ki ng'osembayo obwo abawagizi bo okwekuuma obulwadde buno obubaka bwempa abawagizi bange mbagamba twekuume tunaabe engalo buli kaseera twewala okwekwatakwata mu bifo mu feesi mu nnyindo ne mu kamwa kubanga obulwadde buno bukwata nnyo ebitundu bino ebissa respiratory system yaffe gye byonoona so buli kaseera tunaabe nnyo engalo nga tukozesa sabbuuni bagambye sabbuuni yenna asobola okutta obuwuka onaaba ng'omala seconds 20 okweyongera ku 3 bafaani bange mubale nnyo kumpagira obuyimba bwange bukyaliwo akayimba kapepa kayita bulaaya ne kano era kajja kano coronavirus kagenda kufuluma so bakyali bange mbagamba mwebeereremu nange neebeereremu twesabire nammwe munsabire nange nga mbasabira tusobole okuyita mu mbeera eno naye nga njagala mukimanyi mwenna bali mu mbeera embi tuli ffenna